Omubiri gwa Gabalodin Niwamanya yakubibwa mukuumi wa kampuni ya Pyramid Security Group Amasi Tugume Kadri ku Sunday guleeteddwa aba A+ ku St Andrews e Bukotonge n'abantu ab'enjawulo okuli ab'enganda n'emikwano beetabye mu kusaba okulembeddwa mu Reverend Canon Michael Mukwana biika w'ekkanisa eno. Tugume yakuba Niwamanya amasasi ku ssundiro ly'amafuta erya Mmeru Ekiwanga mu divisioni y'Eggoma mu DCI Mukono bwe yali apunta ettaka nnyina lyamulekera. Mu kubuulira Reverend Canon Mukwana asibye gavumenti okussa amaanyi ku bitongole ebikuumaddembe okulaba ng'abakuumi abaweebwa emmundu bamanya bulungi amateeka na ddi bwe balina okuzikozesa. Agaba badde asoma degree mu International Business ku Uganda Christian University ng'abadde mu semester esembayo. Maureen Natuhera abadde asomesa agaba ku UCU ategeezza ng'omuyizi we bw'abadde ayagala ennyo okusoma ng'ate asanyukira buli omu era wanaasabye gavumenti ebeeko etteeka ly'essa kuba mukwata mmundu. Godias Yesije Niwamanya taata w'omugenzi asabye bekikwatako okubaako kye bakola ku mukwata mmundu abasusse okutta abantu mu ggwanga. Ab'enganda n'emikwano gy'omugenzi bamwogeddeko ng'abadde ayagala buli omu ate ng'asaagasaaga nnyo. Okuba neiba yakuba ekyapa n'atwaliramu ettaka lyajja w'omugenzi kati nga twagala okwekutulako gun violence eyitiridde nnyo era tusaba gavumenti ekyekwatiremu. Oluvannyuma omubiri gwa Niwamanya gufulumiziddwa wabweru ab'enganda n'emikwano okukubako eriiso evvannyuma. Niwamanya wakuziikibwa ku Lwokuna lwa wiiki eno ku kyalo Katunda mu disitulikiti y'e Mitooma. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.